oyo mukyala si ye yamuleetera obwavu ate kale ne bw'aba ye yabumuleetera yabeerawo naye mu bwavu obwo wasenga yabuleeta ye n'adduka ate kyalibadde kirala naye naye yabukola ki naye yabeerabo ne babugabana mu bwavu obwo ate bwe yamwagalira mu bwavu ate ono awoza nti nno oli nti omukazi aba mubi ng'obwavu nti afaana ebbula ly'essente omusange wakamu ng'afaana ebbula lya ssente kaakati ye oba yali afaanana bbula lyaki ebiseera ebyo bannange njagala ogende ku bifaanani bya Teddy ebyedda ng'akyalina oyo omusajja ate nze bannange nali saana mwagala Teddy nno naye alina omutima bambi yalina laawa oyo tosobola kwagala pasita wange eryo sizzalawo bifaanani bwe yali alabika luli addayo binoonyeeko njagala binoonyeeko biteeke ne muno mu obwavu obwamulumanga edda maama Teddy yali yamuleetera ayina kyabeera ategeeza ti omukazi omubi nenno Teddy nga mukyala mulungi naye nze nkubuulire tulemenga kwerabira gye tuba tuvudde mu bintu ebimu naddala mu relationship omuntu akubeereddewo kaakati ye bw'avangayo buli kaseera n'ayogera ebyo simanyi omukazi omubi biki oyo gw'alina bamuggyeko make-up tumulabe wallahi tukeere ku makya ffenna wano bateekeko nze Pacho bateekeko oyo omukazi baleete maama Teddy baleete baani bonna baleete n'oyo ogundi gwe yavuma obukadde ono mukyala akayanja bonna ffenna batuteeke ku layini baleete n'ono omukyala ali e Canada mukyala Muteesa Asira Julie Muteesa Asira baleete n'ono oweewuwo ow'okumakya akolayo ffenna nga tetulinaako yadde make-up wallahi batuteeke wali eri nga twakazuukuka akola ku TV andi omukazi omulungi yenna omulaba ku makya babayimirizaawo ffenna nga twakazuukuka kyebaba batuyamba kyokka tosenye batugambe muyimirire wali balabaani gwe bajja okujjawo nga mukyala kyogamba oyo omukazi awangalira ku make-up wali omulabyeko ng'ali nakyo alisi ffe abamu tufunangako ne time ne mutulabako ng'oluusi tuli awo bwe tutyo nga tolina kyaddeke weeyisizaako naye ye wali omulabyeko nga tayina simusinkanangako maaso ku maaso ate kati mubuuze ffe abaakolangayo kubanga wali olwo yafubutuka nga bw'omanyi morning show wali olwo ofubutuka n'otakola na kintu kyonna ku feesi nga odduka ku show nga obudde bukutte taliika alinga ejja balondoola ebyobufuzi why don't they go on okola kyo okimanyi nti nno eno gavumenti emanyi abagyogerako bonna bamanyi bonna emanyi nti programu bweti twogerako bwetuti era gikola yesoanso era biki etandika saa bwezi ne bwezityo kyegera ne bagitekako omuntu buli kaseera so why don't they go and do the same to this gond kuba omwo mwe tulabye abantu nga bajja nga babagibwetere ne bookya abantu ne they walk freely and go emabegakaawo tubirabye mu ggwanga erya Kenya wano okumpi tubirabyeko simanyiwa okitegeera so abantu nebakoma okubeera obungi mugoberera omuntu nga temumanyi mugoberera sitaani kubanga gwojja kutuukayo nina n'akantu kenawulire mwennaku ezo nalaba omukazi ng'alina amatako can you talk that pastor in church mbwaga abakazi nga 40 gali ku muntu can you say such a word munansonyiwa nkyogedde because I wanted to bring out and that example it is in public domain okitegeera noyogera ekigambo ng'ekyo nzize n'omwana bw'anambuuza mami amatako naye kankubuuzeko wali ng'okyasabira ku kyaki eyo ng'ayimini ng'okyakolerayo eyo kuba babatwalanga ku kyaki eyo yabangamu abaana tebatutwalanga temwagendangayo tuteekawo kiragiro kyalinga nti kale ekyatutwaza ekyatuwanga okugendayo ng'okuuma kalimu okitegeera for everything nze nakalooto emirundi 3 nensaba Mukama ekirooto kyange asobole okunkuuma nga nkyali mulamu nkirabe oyagala kirooto ki kubanga nkiroose emirundi nga 3 ng'eyo famire ebadde nganye bulungi nnyo lwakuba nti waaliwo challenges ezimu nti yasigala mwavu nnyo nga yagenda n'engoye yasikwatira mu kaveera ka green naye nga the other people have reunited naye waliwo ebyogamba nga ndabanga ebitasoboka omusajja yagamba nti ne Katonda bw'empeereza bw'aba yatuyimiriddewo nagamba ddiŋŋaana Teddy simuddira kati golo tabulwa si kirooto yakyogerako yagamba ne waaba Katonda kati kitegeeza talina Katonda gw'asinza Katonda nga yazze gwe n'akugamba nti nno kino era ogaana buuzaako gwe nga ggwe eyo statement ku eri social media bagimanyi yagikola munnange tomanya abanga byasinza birala ayinza okuba nga byasinza birala ng'era bwe kyali mu ŋŋambo ng'abantu babyogera mu ŋŋambo awo so
toyinza kumanya munnange waliwo omuyimbi yaleetedde Makula vaasi oba wamuliddeko ali awo bamuyita simanyi Apostle John Senga. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Akawungeezi konakola depending on where you are. Yes. Kubuuza kwenkubuuzizza bwe ntyo. Ndine Pacho Harriet Asimwe gwe tugenda okubanga ate tutambula naye sooka obuuze ku bantu baffe. Weebale nnyo munnange kubanga oli naffe. It's another lovely day. Kansuubire nti yonna gy'oli. Simanyi by'oliko, simanyi mbeera mw'oli, simanyi bizibu ki by'olina mu challenges oyina mu bulamu bwo. Nkujjukiza nze ntera nnyo okukugumya nti munnange bibeerawo kaseera buseera n'ebimala Mukama n'abikola ki n'abijjawo. Nkwaniriza nateera tuli wamu, ndi wamu ne Martin Kimbowa era olwaleero kale twegattako. Kale yoyo Pacho gwe tugenda okubeera nga tuli naye olunaku olwaleero. Mukkiriza ennyongera okubategeeza omulongo wa Swa Omulotansozi ali eyo mu bitundu by'ebuyiko eyo gyasinzira okuba nga akola ku bantu abalina ebisomozo ebyenjawulo mugende eyo bakoleko. Simanyi emirimu gyabula, waliwo eyanjola ebigere, ndiko ekisiraani, ndiko omudibo, sirina kiddako, bwe nkwata sente zifumuka bufumu, si abaana b'enzaala bwe bafa ebintu bwe bityo, ndiko amagini, ndiko emizimu, ndiko ebyokoola byonna. Gendayo ajja kuba nga akutereeza mu mbeera gy'onaba osanzeeyo mu bitundu byeyo, naye ng'abantu bangi basobodde okuba nga baddukirayo n'asobola okuba nga bataasa. Bano noonya visa, noonya passport, noonya biki ebyo byonna ebyogenda ebweru, ojja kusobola ng'ogendayo. Mukubire ku 0752 288 910 0752 288 910 ojja mukubirako akutwale akukujjanjabe mu mbeera eyo osobola okuba nga ate ona bulungi. Pacho Harriet Asimwe muwala wa Pastor Bujingo gwe tuzze nayo nako olwaleero. Agamba ki Pacho? Ndi bulungi sina tabbo. Pastor muwuliza. Akyali muwala we. Naye ate ayinza okuba yangoba mu kika. Naye omuwuliza. Bwagira wabula ndudde simanyi akyali ku social media. Twamugobako nga mwaba amuleeta twamumanyiira. Ani social media abantu basobola ogikugobako. Basobola ogikugobako kusinza ku content gwoba oteekayo. Kyogamba content we yali mubi. Content we yali mulungi naye ku lwa profession ye ey'obusumba ng'ete emukuba. Eyebeera professional oba kuyitibwa kyeki? Whatever, anyway. Calling ye ey'obusumba yali ekootagana ne content gwateekayo. Leero n'akeera n'agamba nti Pentagon ya nnyoko. By the way yakizze namu yagambye. Olimba. Tewakawulidde. Nze mbadde mayibanje oba yafuluma munne eggwanga. Yagambye Pentagon nga toshamuwuliza. Nga sikyamuwuliza nze no mayini yafuluma mu kubanga nali mmanyi agenda kwongera tugende mu maaso n'okumanya ebyoli byakomawa. Omukyala w'omufu tetukyamulabako, abaana biri bitya basoma tebasoma biki ebyo nga twagala kubanga batuwa updates. Kati nze we nalaba takyayogera n'endowooza oba yabatwala Bulaaya oba naye kennyini ali bweru kati gyabulira enjiri. Ng'ani amuwa visa y'ebweru. Bagambye nti yafuuse gundi nti bamuteekako gundi. Saba abantu babanja sente za ewala omukadde we yagiyisa atya? Octagon, sima Octagon. Mukadde yakagoberedde gwe kyebabagamba nti kati wakuzimba Hexagon. Oba mukadde naye ate talina kyakozesa sente ze. Mbu yeye mukazi wattu. Yeye amabiri kati yasigazaayo 5 zizimbe Hexagon. N'agamba lengera ono ngenda ziteekamu amafuta wali. Ne Susan ali embizi. Ndudde n'ojjiri atumanyanga nedda.
kakati abaji tulisanga ku Soroti sikulimba negoli mukatulicho mukatulicho alya mu lwatu mukatulicho anywa mu lwatu kati era bwe tuva wano tekigana kuntwalayo wali n'oli akawafu koze no mwajiryanga wakwewo wano kuseka baka ate eri wala tujira ano nge wa Lord Mayor obadde ki wansi w'ekikomera kya Lord Mayor we Lord Mayor aji anti eri eno wansi w'ekikomera weba oliwe yateeka business ate bw'osala ekkubo n'odda ku Pacify wali wa Samona nayo weri oba oyagala kikalayi wali ate eri njimanyi wali wansi ddala wali bayita batya Wakaliga opposite wa Dr. Rashid Lukwago side wa wali bagundi simanyi babayita bannamasaka ye mama ng'obimbuuza nnyo jebabalisanga bagijangawo omuntu ampeerezeeyo kire bagijanga wano okuseka bakange wa Lord Mayor okay anabadde ndaba pastor weekend naye abadde alina engeri gyakomyewo mu mawulire abadde alina akalinga akakasembayo latest kabadde ku basoda na nkoko yagata liva ku soda na nkoko yakulira mu mbeera mbi nnyo baba kati soda n'enkoko n'ettooke tomunyumiza ayinza girya ku makya misa kuwulira bubi naye si ye story kuba nange ebyo mbirya naye waliwo yagambidde naye anti ekyenjawulo ye kyalina nti ayinza okuba gyanywera ku kyayi enkoko na gyali ekyemisana gyali ekyeggulo tolaba aba nsinzeeko nze sigira mu ndi naye kati gweoyinza okuba mu wiiki ogulayo akafi n'emmere ekyemisana nga kuliko enkoko oba ekyeggulo bito naye sikiddeire yagambye abavubuka abatannaba kuwasa temupapa kuwasa otyo ojja kuwasa omukazi omubi otuuke ku mulimu sente zikubule okomeyo waka nga omukazi afaanana ebbula lya sente yabadde akubaani ate aba akubaani bw'ayogera bw'atyo simanyi aleka era abeera ku maama Teddy kakati obwavu obwamulumanga edda maama Teddy yali yamuleetera ayina kyabeera ategeeza ti omukazi omubi nenno Teddy nga mukyala mulungi naye nze nkubuulire tulemenga kwerabira gye tuba tuvudde mu bintu ebimu naddala mu relationship omuntu wakubeereddewo kakati ye bw'avangayo buli kaseera n'ayogera ebyo simanyi mu mukazi omubi biki oyo gwayina bamuggyeko make-up tumulabe wallahi tukeere ku makya ffenna wano bateekeko nze pacho bateekeko oyo omukazi baleete maama Teddy baleete baani bonna baleete n'oyo ogundi gwe yavuma obukadde ono mukyala akayanja bonna ffenna batuteeke ku layini baleete n'ono omukyala ali e Canada mukyala Mutesaasira Julie Mutesaasira baleete n'ono oweewo ow'okumakya akolayo ffenna nga tetulinako yadde make-up wallahi batuteeke wali eri nga twakazuukuka akola ku TV andi omukazi omulungi yenna omulaba ku makya babayimirizaawo ffenna nga twakazuukuka kyebaba tuyamba kyokka tusenye batugambe muyimirire wali balabaani gwe bajja okujjawo nga mukyala kyogamba oyo omukazi awangalira ku make-up wali omulabyeko ngaali nakyo alisife abamu tufunangako ne time ne mutulabako ng'oluusi tuli awo bwe tutyo nga tolina gyaddeko weyisizaako naye ye wali omulabyeko nga tayina simusinkananko maaso ku maaso ate kati mubuuze ffe abaakolangayo kubanga wali olwo yafubutuka nga bw'omanyi morning show wali olwofubutuka n'otakola na kintu kyonna ku feesi nga odduka ku show nga obudde bukkutte taliika alinga ejjano kyeki jambepi bya Luganda saba kumpabya kumakya aba mulala nga tannagenda ku make-up kyova olaba owa make-up yali yamuteera ddala wano ewaka ku Mbobiroodo bakyaliwo awo nawe amwagalira naye wano baavaawo kati ne badde eri emaka gaabwe enamananka nenamayomba so ekyokugambanga nti omukazi oba mubi waba yabadde arifaringa ku mukyalo oyo bambi yakoze bubi nnyo si yakoze mububi naye yakoze bubi nnyo oyo mukyala si ye yamuleetera obwavu ate kale ne bw'aba ye yabumuleetera yabeerawo naye mu bwavu obwo wasenga yabuleeta ye n'adduka ate kyalibadde kirala naye naye yabukola ki naye yabeerabo ne babugabana mu bwavu obwo ate we yamwagalira mu bwavu ate ono awoza nti omukazi aba biki aba mubi ng'obwavu nti afaana ebbula ly'essente omusange wakamu ng'afaana ebbula lya ssente kaakati ye oba yali afaanana bbula lyaki ebiseera ebyo bannange njagala ogende ku bifaanani bya Teddy ebyedda ng'akyalina oyo omusajja ate nze bannange nali saana mwagala Teddy nno naye alina omutima bambi yalina laaba oyo tosobola kwagala pasita wange eryo sizzalawo bifaanani bwe yali alabika luli
Addayo binoonyeeko njagala binoonyeeko biteekere muno mu Bugundi abantu babirabe. Eryo zalawo. Ebyedda nakati si zalawo. Pastor Teddy ayitaliika. Kati oli mu kutendeza Mama Teddy nte muzira. Ennyo. Abakazi bazira. Abakyala tubayita bazira yoyo. Kati Pastor Malala agajja wanga amaze kukwata mu kasente kiki ekimutta. Nabyo nanti munnango manyi ne Bible egamba nti amalala ago. N'okwetwala kati nti oli wakabi nnyo biki bikinga kati olabye nti kati ofunye that gundi. That is the downfall of everything ebiseera ebisinga. Okitegeera nti kasita otandika amalala weerabanga owakabi biki. Ffe tubadde mu bbanga ddene mu radio ne TV naye nga ne we tutambula awantu oli tamanya nti kwokola okitegeera ng'olivinga life yo eri nnomo. Era nga nzisagala n'abantu bamanye nti nkola ku TV oba ku radio kuba ndi tekirina kye kinzijjako ekyokuba nti nasoma amawulire siri wa kitalo nnyo nti naagaana okubuuza ku neighbange oba naagaana okufumba ewaka oba okutegeka ewange oba okukola mirimu gyange mbu kati ndi wa ku radio byebiki tekikujja kuba mukazi tekinzijjako kubeera mukyala w'omuntu nti omwami wange agenze kampaate emmere ngisaanike bulungi ajja agisange nga nfumbe no so kakati when we leave pride okuleading away yeyebeera downfall of everything naye bw'osigala ng'oli humble and loyal ebintu byonna bikola ki bisigala bikola ki kati despite omukyalo oyo Teddy bye bamukoze byonna asigadde nga she's standing yasigaliza kimu kukaabirira Mukama to pray eri Mukama kyova olaba nti yanyirira ndowooza yamala neyekansolinga n'agamba this and this confiding in God era gemaanyi ago ye strength eyo gy'omulaba nayo n'okubeerawo nti abaana be they are comforting her they are doing what okitegeera yes naye omukazi yakozesa maanyi ky'okubanga paka ne leero public ekyali ku side ye si tegaba nno maanyi eba favor okuva eri Mukama Katonda one enneeyisa ye ebadde etya two do you know what it means okubeererawo omuntu three do you know what it takes to be a family do you know how many people got saved because of those people maybe but manyiba like maybe she's been a role model to very many people okitegeera so okuba nti Teddy I think it's favor nti era she's that favored wife who was supposed to be in the life of Bujengo yensonga lwaki I think walabanga the media stood with her no the people stood with her even on all platforms zonna biki and when you try to look at the life naye kenyini yabinyumyanga nga abibuulira mu njiri nti gye bavudde ddala nga Teddy ne bw'oba tomumanyi obeera first omwagala nga Teddy ne bw'oba owulira buuliza erinnya weegomba okumanya omukyala Teddy ono yaani yayimirirawo mu mbeera eno nga ye mukyala w'omusumba omusajja n'atunda peti n'atunda ono sabbuuni owa ddongolo n'akola biki steel wire n'akola obutembe byonna buli kimu gwe n'obeerawo don't you think nti naawe oba weegomba omukyala ng'oyo pasa yali akola ebyo bintu naye kati okutandikanga okukoleretanga by'example ebikwatagana ku bakyala abaago baki ekyo ekyokuleeta examples endowooza yabeera amanyi ebiseera ebisinga obeera aba alina kyayisaawo nenze neebaza Mukama nti bambi mukyala Teddy despite of manyi alina challenges zayitamu ng'omukyala nga maama naye nze mwebaza nti yasigala kimu ku kigambo kye era naye ne mwebaza nti newaawulira ekintu tazza ekyo kyo yakikwata nti tazza actually talina budde ndowooza yawuliriza ekigambo kya president wa NUP nti ekitalina makulu tokiwaaki makulu so I think awo wawangulidde kyolaba nti akanyiriro kwekali buli kimu yes God is working in her life eno ne bakola bitya nabadde ndabapasi ennaku ezo ng'ali kuwanjula kwakana akawala akaali ku TV kayanjudde nga yabadde nga taataate akawala akabadde kukali akazaala n'agamba n'okalabanga kampi akakapasula omwana kana akasala enviiri ng'oba akagundi kalina erinnya lifaanagana erya muwala we so people were confused nga balowooza muwala we yayanjudde there is a presenter called Doreen oba Dora oba yes keeko kana akasalamu n'enviiri bwe kati keekayanjudde ako kati yadde neŋŋamba kati omusajja ono yitaagala kubeerako ku mukolo gwa muwala we ali kujina ate nga musanyufu okufa obufi neŋŋamba bune that is life mwattu bibaawo ebyo but there is time for everything nze naakaloota emirundi 3 nensaba Mukama ekirooto kyange asobole okunkuuma nga nkyali mulamu nkirabe oyagala kirooto ki kubanga nkiroose emirundi nga 3 ng'eyo family ebadde nganye bulungi nnyo
lwakuba nti waaliwo challenges ezimu nti yasigala mwavu nnyo nga yagenda n'engoye yasikwatira mu kaveera ka green naye nga the other people have reunited. Naye waliwo ebyogamba nga ndabanga ebitasoboka. Omusajja yagamba nti ne Katonda bw'empeereza bw'aba yakituyimiriddewo n'agamba ddi nga Natede simuddira kati gwe olutebulwa si kirooto. Yakyogerako. Yagamba ne waaba Katonda kati kitegeeza talina Katonda gw'asinza. Katonda nga yazze gwe n'akugamba nti nno kino era ogaana. Yagamba ne waaba Katonda eyo statement kweri social media bagimanyi yagikola. Munnange tomanya. Wanga byasinza birala. Ayinza okuba nga byasinza birala. Ng'era bwe kyali mu ŋŋambo ng'abantu babyogera mu ŋŋambo awo. So toyinza kumanya munnange. Hawalwa muyimbi yaleetedde Makula vaasi oba wamuliddeko ali awo bamuyita simanyi Apostle John Senga kayimba nalabye akantu ako ku social media nga katambula nga n'ekifaananyi kyagunde naye saategedde. Tewakataddeko birowoozo? Saakawadde birowoozo kuba n'oyo naye oyo omusajja kennyini abadde nga abuzaabuza nga byayogera sibirabamu gundi. Yayimba oluyimba lwa Suzani omusajja wabbamu bbe simanyi omusajja wamukola ki? Yii kati lwaki alufulumizza kati oluyimba nga Senga lwajja dda. Anti ayinza obba abadde akyafumba obatamu ebintu by'abayimbi. Ebintu by'abayimbi byakusooka kati ne Suzani anaafunayo omuntu gwagenda osasula muddemu. Era naye asobola kubanga simanyi akyali ku TV anti naye lumu yabiddangamu ku TV akyayogera. Balina share ey'okusande me babeera omwonebba dewe. Batulimbira nenzizaayo empeta simanyi nenzizaayo emmotoka nenzizaayo ekibanja naye bannaye firimu ziri Uganda naye nkubulire dino being a Ugandan is now it is a full time job. Kyetaagisa okufuna passport ne visa okujja mu Uganda okubanga okugibeeramu ne visa. Otegeera olina agamba nti omanyi pasa nenkola mu kasine yonna naye abasajja abaliyo tebona tebona omuyandya nti nga tebakulya batya nga bakuyitaani So really waliwo yamuferera n'abagamba mbu nazaayo ebyapa emmotoka simanyi n'ebiki. No mamange nangulira omufalisi. Neŋŋamba kakati ninda pasita amubuuza ekibuuzo kakati omuntu oyo omukolagana alaba ku mwana kubanga si we gwe yagamba munasigaza mwana we simanyi mbu twasiga naye akati wabagenda olaba ku mwana tawo so kiba kitya. Naye bannange kiri Uganda bannaye Uganda ennyuma naddala ng'olina data beera ne data Uganda ejja wetulire wali mu kazigo k'osirike tekako datawo wa 5 otandika okunyumirwa obulamu okitegeera. So mu mbeera eyo nabadde era ndaba pasita yagambye nti ye tajja kulekeraawo okuvuma naye akimanyi nti muvumi tajja kulekeraawo kukuba nti ajja kuba paka kuwulira bubi nti abamu mbu waliwo olumu ne Makula yamugamba mbu tokuba munalowooza tajja kuba yolowooza bibino wano kanako ka playingeko bakeekano kubanga saagala kuddaawo tebakulimanga nti ojja kumanyira paka kuwulira bubi ebigambo byaffe yabiyiga kuwulira bubi otyo nkulinda enjaga nekugwako kanawe nekireeta nawe nowulira bubi obaani gwe yaliko tomanyi naye Fort Soldier nyimba nakweza bagamba yayimba ku nyimba zaffe eyo mu kyaki ye kakati kino kyebakoze omulungi wange Makula oli predictable oba oli unpredictable kyali kirina kubeera unpredictable kubanga bw'ogamba nti nno katulabe akyogedde ati nkulinda enjaga nekugwako kanawe nekireeta nawe nowulira bubi waawo wakyogeredde owulidde omulungi wange Susan yaŋŋamba nti oli predictable tanga kino obeera unpredictable kakati kino kyebakoze mutuufu nti wali baali basuubira agenda bakuba kwolooke nebaza nampa nekasente agenda okulira after 4 months ng'osabuddeemu ngazize ng'oleese nakuggyako sente bambwaza ku kyalo tewakula nayo tewajja nayo temwasoma nayo temanyi gy'ova temanyi na gy'olaga
labira ku Katonda gwe twakkiriza yagamba bw'ati. Ono pastor. So oligerawo embwa z'oku kyalo zikola zitya. Naye nkubuulira. Munda waliyo abafu. Naye Owulidde. Kale abawulira ngaza asomesa empisembi efuna omukutu omulala. Baba byayogera obitegedde efuna omukutu omulala gende wala takuyise naye nze ndowooza Mukama era wano waganda ne Pentagon nti Pentagon ya maamawo oluusi nze neebaza Mukama si oluusi naye nze nayiga okwebaza mu bulungi ne mu bubi nendowooza naye ne degree eyamugibwako wategera degree ye bwe yasazibwamu university yali Chartered university mbusimanyi biki baali bagiga ne wano yono yakayiwa international yeyo kintu ye short form yayo something Kayiwa International University ebyo bwe bityo yeah so they cancelled it kubanga they were I think that time we were in COVID tebakiza kusoma and what have you and biki n'ebirala bingi nnyo ensonga zaabwe zibawa ezasazaamu ekyaviirako that degree okubanga esaziddwamu how can you have a musumba naye nga yogera ebigambo bwe bityo nnyoko simanyi nja kumapaka kuwulira bubi simanyi kigambo kye ekirala kyakozesezaawo otegeera oba nja kubasabula nkulinda simanyi njagana gwewo ne nkusabula kati enjiri ye yakusabula wosoma nga wewandira mu njiri enjiri kika ekyo nze ndowooza I think the government wadde tubyogeddeko ebintu bingi nnyo mirundi mingi nnyo ne gavumenti tebifaako manyi gavumenti yokka nayo ndowooza nkoowo yo nga yo n'abagirimu bakoowo naddala abali ku bukulembeze eri waggulu tisenga tebaali bakoowo we wouldn't have these very many churches ezimerikwa every day nga tebazifaako abantu ne basula nga baleekaanira abantu bakale ne bakola ki nti in a certain area senga tuba tumanyi ti overnight ebeera ya this night oba biki paka saa bweziti and you must have a proved good area yamwe ng'eri proved bulungi nga ne sound tejja fuluma mbere wamwe musabe ebyamwe mukole byemukola nga ne sound yamwe tefuluma bulungi wali abayina amakyaki nga bagateeka kumpi ne amalwaliro eno mukale mwekye muyita okusinze wa biki eno kuli wali abalwadde eno wali abakola wesegeera so nti at least wali badde regulation ne bagamba in Uganda twagala churches 10 and that is it here this and this if you have a branch you have to register your branches and tezina kusuka 3 oba ki so kumeruka kwa church is the problem okumeruka kwa churches kuno kwe kutuleetedde okuba nti because churches ande baddewo naye nga ziyina regulator tolaba nti ennaku ezo waliwo ko omwaka awo nga bwogenda n'okunoonya frequency togifuna nga bakugamba UCC yaggalawo tekyagaba frequencies naye weba yazisobola okukola ekyo yali nga tekyazigaba nga tezikyaliyo nga egamba nti nno TV oba radio zaaliwo zimala lwaki tegenda mu maaso n'okuteekawo n'abantu bannaye try to monitor this and this bana basumba tuba monitoring eko nabeere ku TV bwetyo nabeere ku radio bwetyo nga babeere nga bamonitoring ebyobufuzi lwaki babirondoola kuba tebaagala gundi ayogere ku gundi tebaagala gundi ayogere ku bintu ebibbibwa tebaagala otegeera so nga bwe balondoola ebyobufuzi why don't they go on nokola kyo okimanyi nti nno eno gavumenti emanyi abagyogerako bonna bamanyi bonna emanyi nti programu bweti twogerako bwetuti era gikola yeso anso era biki etandika saa bwezi ne bwezi otegeera ne bagiteekako omuntu buli kaseera so why don't they go and do the same to this gundi kuba mwe tulabye abantu nga bajja nga babagibwetere ne bookya abantu ne they walk freely and go emabegako awo tubirabye mu ggwanga erya Kenya n'okumpi tubirabyeko simanyiwa okitegeera so abantu ne bakoma okubeera obungi mugoberera omuntu nga temumanyi mugoberera sitaani temumanyi mulamwa gwe guli kubanga gojja kutuukayo nina n'akantu kenawulire nga mwe ennaku ezo nalaba omukazi ng'alina amatako can you talk that yama pastor pastor in church mbwaga abakazi nga 40 gali ku muntu can you say such a word munansonyiwa nkyogedde because I wanted to bring out and that it is example in public it is in public domain okitegeera no yogere ekigambo ng'ekyo nsize n'omwana bw'anambuuza mami amatako neka nkubuuzeko wali ng'okyasabira ku church eyo ng'ayimini ng'okyakolera yeyo kuba batwalanga ku church eyo yabangamu abaana tebatutwalanga temwagendangayo tuteekawo kiragiro kyalinga nti kale ekyatuwanga okugendayo ng'okuuma kalimu
Okitegeera. Tobyagala nnyo naye nga tolina naye nga olina okukola ki nze nagamba oba gwe nagamba nga kati omanyi yajja kukitusanga 6 yekwalinnyako kati nga wadde omusulo tegukuluma olina okwefuula agenda kutoyo oyitaawo mu maaso akulabeko oba obeera eno kumpi n'emmotoka ye oba kati nze omwana wange yali amumanyi nga olumulaba amanya maama we naye akolanye kati ye wamala okukulaba awo weta tewabangawo lisiti yakuwandika basabye teyalingawo naye of course ye lisiti aba yagyekoledde dda kuba yakulabye agikolera mu maaso wali eri ng'ayogera wano mu kujja wano wasooka najja neene emabega kuba twateranga nnyo beere ene emabega waki n'alaba baani abazze biki aye waliwo endaba bu videos nga muli ku kituti mumuwa vibe kati ekyo kibaawo mulundi gumu mwaka nnaku z'omwezi nga 3 kati olwo oba 2-3 ndowooza 3 nze mbyerabidde naye nga Novemba kati olwo ye yagamba nti ne bw'obanga kale kwegamba bw'otajjako olwo olunaku kitwale nti ogobeddwa si kitwale but just no ogumaze okwegoba era enkeera jangu bakuwa ebintu by'okole ki lwaki abateekako abantu bafuna ebizibu olaba nze nali eri n'ekibuto in fact mugende munoonye video eyasembayo nze when I was last there ng'ekibuto kikoma eri nali nina okugetinga operated on I think on 29th of October or something but I had to wait for the 2nd of November mala okujja bandabe n'ekibuto kati operation webanga ate welubanga lunaku lunyini ogenda ozaala ebisalo I don't know kati maybe webikwatira eyo yes maybe webikwatira ku office oba biki ku machago olwo nga tonaba kusimbula genda kati I think maybe that one they can consider you simanyi cause sikirabangako tekibangawo ku mukozi yenna okitegeera so me I had to come that day mbeerewo then olwama in fact olwo nasiibula n'abantu ne mbagamba nange ati ngenda na muliivu biki ndoza mundaba biki okitegeera so nga bambi era buli omu nga bwandaba nagaye kati ono yazze kukola kitegeera yeah but I had to be there because no oli awo mulimu nali nkyagwetaaga nga sinaba kweteekateeka kubanga nvaayo so bwatu we bwatamuza ebintu bye kati kino ekini ky'okukuba ye language gyadzengako sebanga nakuba tuuse n'okyewaanira mu nti ze toyinza kunvuma n'ogenda otyo I think ekyokukuba kino oba naakugamba nti naye ndooza kiyigidde nnyo ku mukyala naye si ku mukyala kubeera ye kuva dda obadde ng'omuwulira naye nga kale ndooza taleeta nnyo naye ate kaakati ndooza we yakwatagana n'ono n'atandika okuleeta nnyonnyonyi omukyala ate katakyajja nnyo ku muzinda labi mugambireeyo mu background oyo ye mukazi gwe twatuulanga naye oba najja kale ffe kuba twali tumwewala nnyo abakozi bonna nga teyali friend one nga yeekuba nnyo ku baana naye nga abaana tebamwagala talina that favor that is one abamubeerangako nnyo babeera baagalanga nnyo favors abeere nga abapraisinga wa musumba oba biki abeere nga naye bakola ensobi asobola obbabeererawo nga amaze otegeera nti ye mukyala omusumba naye nga wadde tetunategeera naye nga waliwo koye nga tumanyi nti munne mukwano gwe you know nga tumanyi close gundi we naye nga ayinza okujja nga abaana banyiivu abaana ne batandika oga banga bwe tetufunafuna musaala bikinya n'abagamba oba twegugunge mulaba mutya enkyayi mugaana okujja ku kyo tugaana okujja ku kyo ng'ayagala kulabawo abagenda okugaana laba nno bwe mumala obyogera wedda mumanyi munyumya ne munnammwe ngadde eri babeera mu kisenge n'abimunyumiza byonna kaakati gundi yabadde yagamba tukugunge nga ye agamba bwati ne bwati gundi yeyagambye bwati ono yalese ekiteeso nayawa mulaba enkya musumba kujja nga munyiivu mukambwe muzi munogamba bakiki kumbe mwadaano kiringa bw'olaba nti nno enteekateeka abantu ze bakola noga poliisi yazitegedde etya nga twabadde ffekka ng'ebasazeeko mulina meeting awantu ne mugenda okulaba nga okitegeera nga poliisi yagitegeddeko n'ogamba ani yakoze ekyo oba okitegeera nga muntu wammwe yennyini yakoze eki so abantu ne bamuzuula nga ayinamu ekintu ekyo yes ne mu bigambo by'okuvuma mulungi tewalaba nga programs yakolanga ne ku TV kozi rayo gwe mwafunira amazzi oba wabaaki bannaye gwe tewebyerabirako nezijukira bwe yabasaba yagaa nti afunyeyo omunyarwanda ageetaaga kumbe omunyarwanda ali munju munda ndoza yamala n'agafuna naye bannanga abaana oza sigegakuumidde omunyarwanda maybe ku gundi kiki olubuto mwamukolimira omukazi ani yamukolimye mwabaayogeranga nga mwagira maama Teddy munnange nno
kiyinza okuba nno si nga tewali yamukolimira naye nga Mukama Katonda yagamba nedda. Omanyi Mukama ono bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kati Mukama ayinza okuba nga yakiraba dda n'agamba ono ne mmala muwa omwana. Olaba badde akola bino byonna nga talinayo yadde kino ekyokulima nti nno nafunye olubuto lwavuddemu naye kaakati bwe lunaagwamu n'aluzaala wali bwe papa. Talinnye bantu ku mutwe kugamba tagambe nga nti kati nze njagala chopa yebe entambuza. So waliyo ebintu ebimu nga Mukama Katonda I think knows the reason as to why kiba kikoleddwawo. So oleka the will of God nekolebwa. Era ndowooza ne Mama Teddy Yesala yagamba naye Mukama bw'abanga yasalawo okutwala omwami wange waki let your will be done. Kati God's will is working in them. So n'olubuto ne luno olw'okuteekamu ne lugaana luno lyateekerangamu wali eringa ogendanga ku akashi kugone kuki wali olyateekangamu ireka naawe ani yalugaana ayina kuzobeera mugumba ng'oli mwavu era kuzoba omugumba olina kuba mwavu naye omugumba kasoba ne ssente ozaala how wano ku international hospital eri wano nga Kabira Country Club ng'ogenda kakati bwe babanga bagenda ne South Africa nga banoonya mwana eddwaliro baali tebannalikola andi kati ogezaako ewasinga ndowooza lino lya wansi lya local best oba ogambye weeriri wano nga bano bakwate kubo ne bagenda e South Africa bagendayo naye nebirema ndaba nnoono eddwaliro lino liri ludda bamunoonyeza omwana paka kuwulira obi ngwere eddwaliro otyo omusajja ne yatoka kwadoptinga oli omwana woono omulenzi waka ani ono omutabani w'omukazi ate wa Grace Khan abeerayo ngaani bagamba olimba naawe omwana gwe nalabyeko nakwezo nga yamulekera mpozi mwana ne Grace Khan yavaayo dda mbwasaba sima anti bwe bamutwalanga mukozi ewaka ate Grace Khan noterera yaterera yadde engulu namulabyeko ne video ng'alina anko we ng'atutena anko we mu kyalo mu mmotoka ye Grace Khan yaterera yafunayo kamotoka yafunayo ne ka video kada ukasaturatinga nga aline anko we muganda wa maama we kojjaawe yaterera neyo yaddukayo dda nina ka video ke nalabye nga agamba omwana tondoopa ye wa jjajja simanyi biki mbu omwana asaba nga kapya oba walabi baali kyadde kaakati naye omwana wa Grace Khan alina ebbanga ki bwe bamuadoptingira Grace Khan yali yazaala dde omwana nga mukulu teyalina omwana bw'omulaba endowooza ze na buli kimu nzikiriza walaba kaka ennaku ezo yayogera ne katuuti naga tulina omwana wa muwala waffe gwe twaleeta ewaka omwana yajja nga ayogera akagambo weegati muto naye ebigambo ebimuvaamu ayimba oluyimba omwana ng'ayimba za nkudi simanyi biki ate omwana ali wa musician wobeera omwana wa musician kitegeeza oyimba eki byebibeera bye bayimba eyo kyogamba n'aba message semakula be bayimba abajjuba ba Geoffrey Rutaya bye bayimba ebyaba ba Raymond namakulu abaana baabwe babeeramu ebyo tewawulira kibebi kya Raymond nakwezo nga oli ayimba za maama we oli ayimbako eza maama kubamanyi simanyi yawoggana ze nali manyi yayasamu oba yayasamu oba yawoggana something like that so ko kayimba because mama is not testing of course ezenyimba ewaka alabe lunakola terukola oba bikiba ne bwabeera mu motoka ya maama ezo ezibeeramu kuba olina okusooka okweyagala to support yourself okitegeera so kati oyo y'omwana aziwulira ate za Rema tezirina ki gundi yonna nti eri insane nti eri like bakyogera batya mu Luganda nti ennyimba ze tezeesittaza kitegeera ne waliwo ne lwe yayimbako olulala osimanyi biki yamugamba mami ekyoyo songa on TV simanyi biki n'amugamba nyimbiramu ne kayimba so kitegeera nti waliyo olinga ennyimba ze tezeesittaza ng'omwana we ne waziyimba so wa Grace Khan awemulwa musomba paka kulya bubi mbu yali abawemula ewaka ng'ayogera so kaakati ne bagamba naye agenda atereera ndowooza yabalekera mwana naye nga ye ng'omuntu yavaayo dda naye yali abeerayo mu wiiki eyasooka ndowooza bwe bamutwalira awo bamuyolayola ne bamuta katuuti awo bikindowooza yali yabaaki Grace Khan yali yakubwa yali anywedde enjaga nnyingi
nga ye ngensi yagivaako tesinansi naye ndowooza abayimbi bayita nnyo mu depression baba nnyo ne stages batera okuyitamu ali depressed talina musajja balina ebyo ebizibu anti kati bo obulamu bwe babuteeka nnyo social media abantu bangi balina ebizibu naye nga temubimanya okitegeera kati bo bano abayanika tolaba nti abayimbi twabategeera nnyo mu covid nti baali banaku nnyo bujjo tetumanyi bakusondera na busonde ne bana bateeka laavu zaabwe ku social media bantama balivinga life era kyovulaba ne batuuka ne bafuna ebizibu ngamba ate oba gwe waleeta byonna ku social media emanye nze ne bba wange tukola kino abaana tukola bwe biti simanyi tukola tutya ezo ngombo za NZNT bwe byatandikira nti mubitandise era bijja kugwera mazzi gaso kubanga gwe buli kimu nonaga nokola ki nokola nerwe mwevumye na biki you know so these people really social media bambi has done more harm baby waliwo n'olutalo oluli social media ndoza tujja ddogerako in the next episode Nabira ne Bawe lutalo luli mu social media lwakomyewo ku social media ajja unaleeta onagenda wa Faruku oli nagenda ku TikTok onagenda wa Faruku Sakoza oli nagenda ku TikTok bana abantu nabo bakulu naye tujja bigendamu ebyo next time tetugenda yeeyo ikweyo nayo show number twala obudde ogyetegereza so kati olubuto dote bananga omukazi anonyeza tunerubuze naye wabula Katonda muggulu nenze kale nali mbagambye sakolako nawe shonga ngamba nti nno nali nsobola I can be a surrogate mother surrogate nedandoza surrogate ojja nompe ejjiiryo anti kyeka babigezezaako nebigaana wano waliwo abakyala abakuliza omwana mu bagenda ebweru zisoka okuba nga bagenda ejogambe bagenda South Africa byonna ne babikola nebigaana ndowooza kubanga balina obusobozi sente ate ebyo mba ndowooza nti ejje bagenda diteekamu oba oli takyalina magi nga gaalagawa nodda okujja ku kyenawulira nti nno bwe yabeerera mu kasino nti bagasiriiza ngamba omusajja ayinza okuba naye iyo omusajja sayansi agamba nti omusajja aba n'enkwansa emitwalo 10 n'emeka buli lwagamba nti aliriizinze ayinza okufulumya gayinza okuba gakoowa nago nga nedda nti mukyala ye yalina obuzibu yakasirizanga mu kasino eyo tebakkiriza bawala kufuna mbuto kati babateekamu empisa ezo ezaffe naye mwabijjawo ebyo byonna efe tulina soose zaffe abaana bakolanga mu kasino naye gye bali kyogamba Pacho tolina muntu akumanyi 20 years back ngera ntumusaga oyo Pacho tuula nonkuteekawo akatebe ng'asobola okunyumya naye Kampala at least there are few maybe in Jinja iwonna gye tuba tumusanze gwe kyomanya nti no mu bulamu bwaffe tubeereyo n'abo tubeeyo n'abo abo batumanyi like it's like newoyita awantu waliwo erinnya lye bakuyita noga neyoona onamanyi nina gye nabaddeyo nagenze nesanga omukyala nabadde enfuga omukyala nga ali kukubayo kyakasooli naaseka nnyo nga mmayine nga sibeerangayokko siisuubira kuba nti amanyi kyampaliriza okupaakinga we nabadde nkomawo nempaakinga nemuganya buusibye oti wandabakouwa gamba ku social media ate no wangambye nga weewuunyisa nali ku mukolo segwakola omukolo gwegundi negundi nga yenze neŋŋamba nagamba nkulabye nenkujjukira nze oli olwemba mpita ne mutawundo Harry Mbooko kati oli wampita Harry manya nti either wa Masindi oba Hoima oba part of Bunyoro that is the name yes Harry Mbooko kitegeera era oyo manya kati wa Hoima na biki waje Kampala ga nedda sebo kati nze Pacho Pacho from my name my original name ne Harry was from my name Harriet kitegeera so naye kakati waliwo oli akuyita erinnya nga oyinanga Mama Linda manya nti oyo ddala akola ki akumanyi yes so akumanyi kuva mu kyalo ate ku kyalo munange weewunya ate Soroti tetwakulirayo abaana babakulu baliwa si Soroti abaana bano all my kids are here ate abakulu abaliwa I have 3 girls pasa tugamba olina omwana ali ku university I have 3 girls kakati eyo nga tuvuddeyo Pentagon twabivaako dda gyeri Pentagon ya nnyoko gy'obuuza tunoonya magezi malala ganoonya kkanisa zitulinaanye ebyo byaggwa tugumire ekisooto ezo sente ndoza ezimu ze bali mu kutereka ze bagenda okuwaako ze bagenda okuweereza mu State House nga banoonya obululu wa 2026 nze bwe ndowooza kuba nze natula ne ndowooza kyaki zino zicontributinga nnyo naddala eri omukulembeze aliko okubanga ndowooza bayinza okuba balina omutemwa era nga gw'olaba nti eriyo omuntu eyavaayo n'ogamba nti kale kalwanireko bano abantu abasonda sente ezo
Eriyo gwe omuntu omunene gwe alaba avuddeyo ng'agamba leeta embalirira oba sente z'abantu ate ensonda yazo abantu yabakwata bukwasibwa ffala anti wadde bwaffala naye nze ku lwange nze ndowooza gw'olowooza nti nno lwaki amakanisa gano neegakola biki gavumenti terina kyefaayo nze ku lwange ndowooza amakanisa gano gafubye nnyo okulaba nti gakuumirako obuyinza buno obuliko oba omukulembeze bakuumirako sitting government yes kubanga ebawadde a way of stealing Ugandans in broad daylight batuufu Congo president waayo oyo yafa oyo yatta ababishop naye okimanyi nti nno ne Kabila okutuuka okuvaako ku olwo father yali mu kkanisa mu kereziya n'abagamba ekimala ye yakulembera abantu okugenda ku street ku olwo muba mulozanga niba munonye ku videos ze Congo baamala emmisa bulungi nnyo biki nga kugamba buli omu bonna bibatamye n'abakulemberamu n'abagamba ne bagenda ku street olowooza oyo gundi ogenda okuvaako yavaako atya ng'abantu bonna kwegamba n'abagundi b'eddiini bakola ki naye kizze wano e Uganda nti bano abakulembeze baffe ab'amadiini balyamu kaakati ow'ekitiibwa pulezidenti anti emmotoka yakaddiye bogus biri mu mukaaga naatera yo very I know you are father to somebody, you are mother, you are husband to somebody. Yali father yali yani, yali reverend yali. Yali oyo byabakatugone si byabakatuliki. Abakristayo. Ne. Obo abasilamu. Emmotoka ekadde. Yali mu kristayo. Anti njagala kujjukiza bullshit. Otuuse ku gundi munansonyiwa banange. Mutuuse ku levesa bagula mitima gyamwe emyoyo gyamwe biki because you want mulinga abasoyiro b'emmengo. Mulinga bana abasoyiro b'emmengo abagenze ne bakola ki? Abagendeyo mutuyambe tufunire ku nnyonyi tugende. You have really disappointed us. Luli ojjukira edda nga bannange reverend oba father oba bishop abeera wali nayogera mu church n'agamba bannange government kino kimala enough is enough nwaji. Okuva kuno kuba gwe ebyennyonyi obimanyi. Okuva kano okutuuka e Namibia kyetaagisa ssente nga mmeka tiketi to and fro? Ku ssaawa zino simanyi kyetaagisa ssente nga mmeka naye ndowooza era bukadde nga 5-6. To and fro? Abuyinza okuba mu 10. Nnyingi. Namibia. Anti ng'oteeseeko nga tumuwadde ne Dubai. Nga tumuwadde neweeyo wiiki ennamba ey'okubeerayo na hotel and what have you. Kale katubale obukadde 10. Bukadde 10 baagenza abasoyiro bameka. Nze mbalira ku musoyiro omu. Kati tugeze. Omusoyiro akulira ekika kyaki ekyendiga wendiga yoli yakola ki eyafa no mbadde ndetanze example ne tufunayo omusoyiro omu tugeze akulira ekika kyaki ekika ky'olugave kanunula ekika ky'olugave ng'oli weddira ki nze neddira ŋŋonge oba kale kaŋŋambe omusoyiro akulira ekika ky'eŋŋonge kiweddira omusoyiro n'atugamba nti abazzukulu b'eŋŋonge nti wangi jjajja njagala genda kulaba kuki ku kabaka muyimirire nange nejjajja mmwe muntwale ndabe kuki embeera ya kabaka ab'eŋŋonge wano mu kibuga nina bemmanyi abagagga asooka gasalula entakke ono wawane ku migaati nalukolongo essebo wa ŋŋonge owookubiri owekiba Florence Nakiwala Kiyingi ŋŋonge njogera kati ku bagagga okusoma naye emmisa wano e Rubaga njogera ku bagagga Owokusatu omuyimbi Geoffrey Lutaya. Otyo? Ŋŋonge. Owokuna nze kennyini Martin Kimbowa. Njogera ku bikonge eby'eŋŋonge biri mu kibuga wano. Owokutaano ani awo? Waliwo Dr. Naluyima ali awo. Si waffe oyo. Si waffe. Badde mmwe sibyeyo bwe sibi waffe. Waliwo awo eŋŋonge abalala. Owokutaano ojjukira omusajja yakola embaga hamu alyoka aweeyo obukadde 10. Kozi yali yakola embaga ng'asula eyo mu bagagga meeting mu bakirumira eyo. Si gwe mukolo gwe gundi gwe yagendako n'asangayo simanyi biki n'avaayo. Ani? Presido waliyo gundi yagendako ewa hamu ebanga byali bitya. Nze kyenjigulirako yo mulunda nnume bamuyita mulunda nnume. Bwe baali mu contribution za meetings z'embaga hamu yabawa million 10. Nange otyo. Oyo waŋŋonge awo tetuyingidde abataano ebikonge ebizito. Ezo miliyoni muba mwafunye edda ne ziyita namu n'okomawo n'ogulayo nabo bannakasu. Kati ku abo tekusobola tetusaga nti omusoyiro waffe tumufundire tiketi. Ne Namibia ndoza miliyoni nga 5. Miliyoni nga 5 Namibia kumpi. Wano kasika Afrika kali wano kwambuka bwambuzi. Ne basi ate olaba abantu bagenda lusa ono mukungu. Okozi musoyiro. Ono musoyiro. Musoyiro. Kyogamba abasoyiro bano. Baabuuka abazzukulu b'ebika byabwe
ne bagende wa president nga nono omukyala Gomesi abakulembedde ne baleka abantu abebika byabwe abasobola bakwata abasoyiro nina ekintu kye naaliyogedde naye oba oli awo munnange nyinza kifunamu obuzibu naye nga kyemmanyi kimpenze nkyogere nze ndi Muganda ya Buganda they were never beggars at any one point. And that is what I still believe. Nti siba sabirizi siba chi siba babaita baba copy or something. What is the right word? Muchemanyi nze kuba nkulidde mu Buganda. Though I come from very far in my district, but I've grown up in Buganda. But what I know with Buganda culture is a culture which is one respected. Tuchimanyi okubeera rich, like it has everything and they've never begged for anything. Era okubeera mu embeera Baganda tebakola na mirimu gityo bakita kutyoboola. Osanga Omuganda nti asikaali. Okitegeera? Ng'abikolerayo Omuganda. Asindika kigaali nga bamanyi by'abatoolo. Obwasikaali nga bamanyi bwe waffe abeeyo ewala okitegeera. So naye lwe nasookera ddala okulaba abasoyiro olwasookera ddala nga ndaba ebigenda mu maaso era nali ndaba mawulire awo gwe nali naye ne mugana naye mukimanyi eriyo abantu abamu nga beeyita Baganda naye nga boonoonye gundi ya Buganda ekitiibwa kiri ekyaliwo the one we used to give Baganda. How can you start going to beg but we want to go and please gundi tuwe gundi tugende tulabe basokana na musaba ttaka basokana musaba ttaka and yet most of the land here is what Diabwe owned by Basohiro. And each Chikaya in Uganda, it has a what? So mwena bambi abatunzi Obuganda abaleetedde Obuganda okubeera disrespected abaleetedde Buganda eno okubanga banange tebalina Namibia bazungu we don't know okitegeera Abasohiro abataka bo banange you know naye nga ate munaye tobanenya they have someone influencing also. Someone people used to respect ne bagamba abantu bano tuba respecting because of ABCD. Nebe bamu bebaga zesirabangako abantu abataka going to bow down to you know abataka going to say mbutusa bagenda ne musabe milioni 5 10 okugenda Namibia zamusobola okukowoola abazukulu b'ekika ky'okulembera ne bajja ne bazireeta ab'embogo nabbanja Wambogo Kyagulanyi Wambogo. Njagala buuzayo kino ekibuuzo. Obukulembeze obwennono bukyaliwo oba bwavaawo oba tubulira buulire nti Buganda Kingdom is there bwanyoro kitala is there biki ate mbuuza obukulembeze bwennono webanga weebuli ababaka bakabaka bano bakyalina amaanyi oba it is now the state obukulembeze bwaliyo naye bwali bakita batya mu Luzungu infiltrated, is it the right word? Bwayingirwamu omukono gwa government. Chovudola banga obukulembeze bwennono obwa Buganda bebadde bukyalinga obuliko naye nabo butandise okutagala obukulembeze bwa obukulembeze bwennono. Ono omukulu omusiraamu yali ani yafa ono eyali mukyala woone yawasa ono TikTok manyanga si TikTok ono mukyala doctor abeera ku TikTok Facebook social media biki Muzata, is it the one called Muzata? Late Muzata. Walabye video yazze ennaku ezo era ng'ekomyewo nga bagikomezaawo nga bagamba mujja kukeera lumu nga Buganda yaggwawo dda. Anti abasajja bayogeranga babanga bannabbi. Okitegeera. So what is going on right now? So Buganda is... Ye bannange mbuuzako, don't Ugandans have a right to ask about the Kabaka? Don't Ugandans have a right okumanya embeera ya Kabaka nti bannange Kabaka is sick and biki we are going to this place. Ye you want to tell me there are no Kabaka yalinga talina naye kugimanya naye lwakuba nti ensi egenze bwetyo but Kabaka ne bweyabanga alimu eyembeera nga tetusobola kukola ki. Yes, nga tetulina bimanya but anti kati what causes that is because wabaddewo bingi ebigenda one after the other. Okitegeera. So Kabaka is brought mu maaso g'abantu mu condition etaali nnungi nnyo, then everyone was like lwaki bamulese mulaga mu bantu nga he's sick like this. Okitegeera. So from there people started following up. When they don't see him for a long time, abantu babuuza kiki ye kigenda mu maaso. Ye bannange nga tumaliriza. Obubaka obwazze buno bwabadde bwa Ssaabasajja. Nedda bambi mbuulira ako nze sibadde nnyo ku social media mbuulira. Nze nasoma. Naye ate mukulu Nsereke yasoma biki simanyi yabadde agamba if you see the surrogate simanyi biki ayina terms yabadde akozesa. I saw that ka video nga people have question marks.
ngera we mu abantu balina question marks ku bullets ezali ku motoka y'omukulu oli okyegeera then wow njagadde kubuuza kikati adomboza nti obubaka yabadde kabaka yennyini alaika yabadde kabaka yennyini. Then lastly speeches nkulidde mu Buganda I've never had a speech made by Ssaabasajja kabaka wa Buganda nga he starts by introducing even himself even if not starting by introducing nebaga nze kabaka Ronald Mwenda. And he was reading a document which were prepared by someone I don't know. Was he the one? Anti gwe batulaga siri sinanya bukugu ku empapula zino zirabanga you people sho tugimalire wano mwebale nnyo kutugoberera kati byetukutteko mwebale kutufollowinga kambajokize ku Dr. Senjobe owa Biva Organic asangibwa we Mengo okulina kooti y'Emmengo oba okulina Masengere ye mujjanjabi asobola okujjanjaba endwadde ezikusumbwa manya fibroids manya prostate manya cancer manya hernia manya kafuba manya pressure eri waggulu nnyo manya eri wansi nnyo manya omusaayi guddukira ku speed ya wansi oba ya waggulu simanyi wali obutwa ne babukujjamu wasigala wazimba olubuto lukubagana bakulongosa ani ate n'amaani akomawo ebintu bwe bityo abasajja mutambula bubi abasajja kwegamba omuzanyo togumalaako obeera oyingidde ekisaawe koma mu dakiika 8 nti nze monzijeeyo kyokka ttiimu gy'osamba nayo yo eyongera kuyingiza abazannyi eyongera maanyi gwe ng'ogamba nti anze nkomye wano ebyo byonna Dr. Senjobe agamba nti gendayo yakoze ke bayita ka wake up n'ebirala byonna asobola okuba ng'akujjanjaba ng'akozesa aba medical doctors okujjanjaba endwadde zino eza bulijjo ezeetaagisa okujjanjabisa habo kubanga bo bakozesa natural products naye ng'ate basooka kukebera oba kwekebejja basangibwa Mengo bakola okuva ku makya paka kawungeeze okuva ku Mane mpaka ku Mande bali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Masaka gye bali Mbarara gye bali Luweero gye bali Lugazi gye bali Jinja gye bali n'ebitundu ebirala byonna bagenda maaso okubanga basaasaanirayo kale oba badde tonaba kubanga gendayo osobola okubanga bakujjanjaba waliwo abakyala wali okosaako family planning n'ogivaako akati olubuto lwagana okujjagana genda mu ssabo togenda mu ssabo ezo just hormones zo zaagana okubalansinga jangu akuwe food supplements ezijja okuyambako obalansinge hormones zo oddemu nga bwe wali ofune embuto ozaale baana tukomaawo era naye nkomyawo bibuuzo bye mbadde ntandise okubuuza obadde oyingidde obwakabaka waffe ddaye ojja kusigasigala mu bwamu bwa emolimoli kale Mukama Katonda abakuume tubaagala nnyo